Babi Television Uganda webali okubanga otambuliramu naffe, of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Enteekateeka nnyingi nnyo ezaalambuluddwa oba ezaayanjuddwa mu kibiina kya National Unity Platform era nga olunaku olwaleero ndowooza kambanjulire enteekateeka eyakkaanyiziddwako olunaku olw'ejjo okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Luwongoya. Ategeezezzaako nti abamemba oba bewandiise ba registrars 353 be bazze olunaku olw'ejjo ku kibiina kya National Unity Platform era be bagenda okubanga bayambako ekibiina kya NUP okuwandiisa bammemba abapya mu kibiina kyabwe era bagenda kubanga bawandiisa bammemba abapya okwetooloola ensi yonna oba eggwanga lyonna erya Uganda. Njjukira nti eggwanga lya Uganda lirinamu districts eziwererako ddala 146 ennambirira nga kw'ossa n'obutundu oba obwalo obw'enjawulo era nga okusinziira ku bigambo bye ngenda okuwa ebya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform bamaze okubanga bakola entegeka ku butya bwe bagenda okubanga bawandiisa bammemba ba NUP mu districts zino 146 eziri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Amawulire agafulumiziddwa ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero era nga eno Secretary General w'ekibiina gy'asinziridde n'ategeeza nti buli omu agenda okubanga asasula nnusu 100 lwokka ku buli kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform wabula yeetaaze okubanga asapootinga obanga ayambako ku kibiina okubanga kiddukanya emirimu gyakyo asobola okubanga atuukirira ekibiina basobole okubanga obuyambi obwo babuteeka mu ggwanika okusobola okutambuza emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform. Mu ngeri y'emu Secretary General w'ekibiina kya NUP ategeezezza nti bali mu kubanga bateekateeka omutimbagano wakyewandiise digital platform gye bagenda okubanga batereka amannya g'abammemba ab'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubanga bazzeemu kaweefube w'okubanga bawandiisa bammemba abapya mu district eziri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nkutegeezezaako nti district ziri 146 nnambirira era wano Secretary General wasinziridde n'alabula President Museveni nti tatiisatiisa abantu ng'akozesa amajeege ne poliisi n'abantu aba bulijjo bateekateeka okubanga awa omusimbi okubagulirira era n'ategeeza nti tebagezaako kubanga babagulirira okubagaana okufuna kaadi z'ekibiina kya NUP nga bw'atutegeezezza. David Lewis Luwongoya bw'ategeezza olunaku olwaleero era katufune eddoboozi lye ng'atunnyonnyola ku nsonga eno ey'ekibiina kya NUP pulaani empya efulumiziddwa okubanga bawandiika abantu oba bammemba abapya okwetooloola Uganda yonna. Katufune eddoboozi lye ng'atunnyonnyola ku nteekateeka eno n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tutemeteme ensonga. Tubadde tutongozza enteekateeka yaffe ey'okuwandiisa abamemba ba NUP mu ggwanga lyonna. Nga bammanyi tuze tubagamba nti tulina enteekateeka ey'okuzimba structures ku mirandira gy'ekibiina kino kuviira ddala ku kyalo tukira ddala national level. Era olunaku lwaleero President waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu kyatongozza yeeyo pulaani yaffe etandise oba puroguramu yaffe etandise. Tugenda kusooka tumale omwezi guno gwonna nga turegistaringa members b'ekibiina. Tulina aba members already be twaregistaringa naye tusazeewo okuddamu ne turegistaringa abalala. Tujabawo omuwendo bwe tuba tumaze eno phase tujabawo omuwendo gwa members baffe bonna be tulina aba National Platform. Tulina n'enteekateeka ey'okukola digital register abantu bonna be tuwandiisa babeere mu sisitimu yaffe eya tekinologiya. So omulimu gwe tubaddewo n'olwaleero lukiiko luno tuleese ba registra okuva mu constituencies 353 ez'eggwanga lyonna, districts 146 ez'eggwanga lyonna ne sub-regions zonna ez'eggwanga. So bano abantu
tubadde tubatendeka ennaku zino ebbiri era tugenda basindika kati bagende batandike okukakalabya emirimu okulaba nga bawandiisa abamemba ba NUP. Then buli kaadi ya NUP ya nusu 10 zokka. Tetwagala omuntu yenna yenna bamukyajinge ssente ezisuka mu nusu 10. Mpozi oli bw'aba asazeewo okontributingira ekibiina era ekyo nakyo ne kifuna risiiti ne ssente ezo ne zisobola okujja mu tterekero lyaffe. Baregistrar tubasabye ekisooka balimu okweyingiza mu ntalo za bannabyabufuzi kubanga bano balina okukola n'abantu bonna bonna. So bwe kuba oli registrar wa constituency yaffe nga tulinayo abantu 3 oba 4 abeegwanyiza ekifo, tetwagala obeere kusayidi y'omuntu omu omulala, twagala osavinga abantu bonna bonna. Naye n'ekirala kyetwogeddeko ffenna bano abantu ekimu nga bwe mmanyi egenda batuukirira egezeeko bagula, tubasabye tebakikola kubanga bonna be baze bagula first of all tebalina kye bajjamu. Naye n'ekirala sente ze bakozesa okulaba abantu sooka babawako obuswazi ne babalimbalimba tebagenda bawa endala naye tebabibawa byonna byonna. Naye n'okusingira ne bali badde bazibawa sente zaabwe omusolo zizaali badde zikola enguudo, zizaali badde zimakinga sure nti omuntu afuna akabenje afuna eddwaliro n'ebirala bwe bityo. So ebadde ensonga y'okubiri naye semberayo ddala bwekola n'amaanyi ne bamanya nti byabufuzi bya bulijjo era kitugezaako okukola okulaba nga tuzimba struggle bano just tuyambako okuorganizinga naye omulamu gwe tuliko ebyo nno bye bibadde ebigambo bya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Lubongoya era abadde atunnyonnyola ku nsonga lwaki basazeewo bawandiise bammemba abapya mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Enteekateeka zaawedde dda of course nga waakulambululidde ensonga bwe zito bagenda okuba nga bazikwasaganya. Enteekateeka nnyingi nnyo ezikyagendera ddala mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform kigezaako okuba nga ky'organizinga structure oba engeri gye kirina okuba nga kitambuza emirimu gyakyo nga bwe kiteekeddwa okuba nga kikola ng'ebibiina ebirala. Era kino kigenda kuba nga kikulungula omwezi mulamba guno gwennyini ogwokutaano weewaawo ebintu byamaze okuba nga bidistributingibwa oba nga bitwalibwa mu district zino 146 ebyo ebigenda okuba nga byeyambisibwa ba registrars abagenda okuwandiika abamemba abapya ab'ekibiina ku kaadi ya National Unity Platform. Azzeemu n'abajjukiza nti kaadi ya nusu 10 lokka era tewabaawo n'omu abakyajinga ssente zisukkako awo ku nusu 10 buli kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. So buli omu ndowooza obubaka buno bukutuuseko bulungi. Tambuza message etuuke ku buli Munnayuganda oba oli awo yandyagadde okuba nga afuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform aleme okuba nga asubwa omukisa guno ogugenda okuba nga gukulungula omwezi mulambirira. Nga bw'ategeezezzaako ensonga ndowooza muziwulidde bulungi. Atawulidde bulungi osobola okuba nga ozzaayo kiriipu eno n'osobola okuba nga obyekenneenya bulungi nnyo obiwulirize bulungi. Gwa mupya nsabye subscribing akwate ku kade kwesobole okuba nga ofuna notification bwe tuba tutaddeyo obubaka bwonna wano ku mukutu.